ebitundu ebimu bisobodde okufuna amasannyalaze nga omuluka gw'e Kayinja n'omuluka gw'e Mijunwa. Amasannyalaze ago gaali gagenda e Kibale tusobola okugagabanako okulaba nti abantu abo beeyongera okubeera nga services zaabwe ziyongera okubeera obulungi. Ssebo amazzi gatambudde okuva lwe twajja mu buyinza, gaava wano ne gatambula ne gagenda okutuukira ddala e Kanseera, ne gava e Kanseera ne gayita mu Kikono ne gadda Erwebigaji ate ne gakomawo e Kisuna. Amazzi ago gonna gatambudde mu piriyodi eno. Ne twambusa amazzi paka Kangulumira paka Gayaaza gonna ne gatambula mu kiseera kino. Twongere amasannyalaze mu kitundu kyaffe ekyomu kirungi gaali tegamala, tusobola okuteekayo transformer ne Kangulumira ne twongerayo transformer nga tukolagana wamu ne bannaffe aba UMEME okulanga abantu baffe abo bafuna bulungi amasannyalaze agamala. Twagula kye tuyita ekyuma ekikuba emmere y'ebisolo tusobole okwanguyizaako abantu baffe mu biseera eby'omusana, era abantu baffe ekyuma ekyo badde bakikozesa era nga twakirangira nti wekiri. Ne tugula pampu eyo esobole okuyamba abantu abalina amazzi aga open, amazzi agali kungulu, basobole okufukirira ebirime byabwe. Abaana bwe bali ababadde bagakozesa abalima ennyaanya Bamukulu Luwemba ne baani mu bitundu eby'enjawulo, pampu eyo bagikozesa. Ebyo byonna nti twagala abantu baffe basobole okwanguya okulaba nti ekintu kye bakola kirungi. Abantu baffe twabawa ebyennyanja. Ebyennyanja bino jjukira twagula emitwalo 5 era ne tubigaba okulaba nti era tubagulirako ne kiro z'emmere kiro 12,424 kilograms. Abantu abo abalunda ebyennyanja twabibafunira. Era embizi twagula embizi 110 era ne tubawa ensigo eza emmwanyi emitwalo 17,575. Ebyo twabiwa ku bafamazi 178 mu bitundu byonna ebya Mubende municipality. Twafuna ebijimusa ne tubiwa abantu baffe ab'emmwanyi ebyo byatuweebwa gavumenti ya wakati mu bijjukira twabidistributinga. Ensawo zaali 3,613 era ne tubiwa abalimi 174 abantu abo basobole okuba nga batumbula omutindo gw'emmwanyi zaabwe. Twasobola okuteeka abantu abasobola okwegattirako ssente nga bw'oba olina ssente oweebwa facility ya irrigation weebali. Abantu abo tuli 30 abasobola okufuna facility eyo nga tugibafunidde okuva mu mikwano gyaffe, era abantu abo bo weeyongerezangako, so sigamba nti kyonna bakikukoleranga era ekyo ne kiba nga kitambudde bulungi. Abantu baffe beeyongedde okukyalirwa mu department ya production okuyigirizibwa embeera ez'enjawulo ku bisolo ate era n'ebyennima bafuna emisomo egy'enjawulo. Era ssebo mukama wange nti we twakwogerera abantu abakajjanjabibwa nga eddagala lino ery'ensolo foot and mouth baleeta vaccines zetwaliise ampules emitwalo 2, doses 15,000 zaali za pest gye tuyita PPR disease vaccine kwega bino byante ne tugula doses 12,000 lump skin disease oba kyetwaliise nga oga nti oba ente eringa erina olususu olw'akawaali. Ebintu ebyo byonna tubadde tubigula mu production department. Production department twagifunira entambula esobole okutambula obulungi. Ebintu ebyo byonna tebiri ku ssente zawala local revenue. Mu education tuddaabiriza amasomero gonna. Amasomero ge tulina 25 tulina 24 naye tuteekako ne COP center y'e Kayinja tugaddaabiriza. Buli ssomero liriko at least ebizimbe 2 ebiddabiriziddwa. Ate tuzimba ne classrooms 16 ebizimbe 8 mu masomero ag'enjawulo okwongera okulaba nti abaana baffe basoma bulungi. Tusobodde okugula desks bukyanga tujja 1,998 ne tuzigabira amasomero ag'enjawulo. Ezo zonna ssente abawulira za local revenue kwempulidde bakama bange bagamba nti talina kyakola. So ebyo byonna tubikoze nga tulaba nti abaana balina okusoma obulungi. Twagula epikipiki 2 ne tuziwaayo zisobole okuyamba ba inspectors baffe basobole okutambula obulungi era epikipiki ezo weeziri zikola bulungi.
tugezezaako nnyo nga bwe tusobola